Nonya mukama nga bwakyari okumpi. Seek the Lord as he's still near. Mukama akuyita. The Lord is calling agamba upon message you. eno yiyo. He says this message belongs to you. Njogedde naawe mu ngeri y'ekyama. I have spoken to you secretly. N'osuubiza And you have promised okunoonya to seek after me. buli lunaku okyongerayo. Every day you prosperate. Nja kunoonya Mukama. I will seek the Lord. Nja okusiiba. I will fast. Nja okusoma Bible. I will read the Bible. Hey! Nja okunoonya Mukama. I will seek the Lord. N'ogenda ng'okyongerayo bw'otyo. Then you proxenated, kati Katonda kwasiza n'eddoboozi lya nnabbi w'emitima. Now the Lord has gotten you with the voice of the prophet of the Lino lye hearts. ddoboozi ery'olwatu. This is the audible voice erikakasa eddoboozi ly'omutima gwo. that ascertains the voice of your heart. Katonda y'ayogera naawe. That the Lord is speaking to you. Tandika okumunoonya leero. Begin to seek after him. Wawasibwa emmere. You have been married to olyanga akasaanyi. You eat like a kati Katonda caterpillar. akuweereza amaanyi. Now the Lord is giving you strength okendeeze emmere. that you stop eating much food. oyongeze kunoonya Mukama. That you increase on your seeking for the wawasibwa Lord. otulo. You have been married to weebaka sleep. n'awateetaagisiza. You sleep even where you ought not to. weebaka ne mu mmere mwennyini omukono n'oguteekamu n'obyerabira. You sleep even eating. You begin to Katonda eat and you forget. akuweereza amaanyi. The Lord is sending owangule ekyoyo ky'otulo. is sending you the strength to overcome obudde obumu bubeere bwa Mukama obudde bw'ekiro. that some of the time Mukama akuyita. the Lord is calling upon you kumunoonya. to seek after him. munoonye. Seek after him.